Wano mu ggwanga Uganda abakyala bangi bavudde ne bamulugunya ku nsonga y'ebbula ly'emirimu era nga bangi balemereddwa okukulaakulanya obulamu bwabwe. Wabula nga Florence Nabukenya ono nga wa kitongole ekya Wedge Farm Uganda nga bano bakola ebirungo mu ggwanga Uganda agamba nti okusobola okuyamba ku bakyala abatalina mirimu bavayo n'enteekateeka ey'okubawa ensigo ez'ebirungo bino basobole okufuna ensimbi. Spice seeds, okugeza nga coriander seeds, hibiscus seeds. Abakyala abo bwe balima spices ezo ne tuzibagulako at a given price, tukola kye tuyita value addition. Kugeza nga porridge ono mulimu pumpkin seeds ne mubaamu ne soya ne maize flour. So byebyo ebisinga bye babeera bakola. Ono ategeezezza nti ebimu ku bitundu ebiganyulwa mu nteekateeka eno mulimu mukono, jinja n'ebirala nga bw'annyonnyodde. Tuyamba abakyala kuva ejjinja, emukono, tulinayo abakyala ne mbaale, rwakaka, ekitundu bakita rwakaka, tulinayo abakyala. Tubawa seeds ezo ne basobola okulima ebintu bisobola okubagulako ate nabo bisobola okwekulaakulanya. Nga emu ku makolero amatonotono mu ggwanga Uganda, Nabukenya agamba nti gavumenti yandivuddeyo n'ebaako enteekateeka ebayambako naddala bwe kituuka ku kitongole kivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga Uganda ekya Uganda National Bureau of Standards kubanga ensimbi nnyingi ezibeetaagisa okufuna ebintu bino. Bibeere mu market such that tusobola okubuildinga brand. Muntu n'akumanya nti gy'oli oli Wedge Spice nga businesses endala zonna ezikuze ng'oli asobola okuzitegeera. Naffe kyetusaba nti gavumenti etuyambe etukendereze ku miwendo naddala egya UNBS kubanga weesanga nti kati spices zonna zino ze tulina buli spice olina ogisatifyinga separately. Ekitegeeza nti ssente ezo ziba nnyingi. Ono agamba nti gavumenti yandibadde ekozesa n'ebibiina abakyala bano n'abantu ssekinnoomu abalina amakolero amatonotono mwe beegattira okulaba nga bayambibwako. Tusobola okujjira mu associations zaffe ze tulina nga UZIA, nga Giswim, ne basobola okutukendereza ku miwendo egyo nti abakyala abajja under Giswim oba UZIA basobola okujja ne tusobola okubalaba how they are organized, ne tugamba tujja bakendereza ku miwendo wegiti, then naffe nsobola okubeera nga tuyambiddwa mu engeri. Ategeezezza nti singa bayambibwako ekitongole kino okufuna ebyo byonna bye beetaagisa bakusobozesa n'ebyamaguzi byabwe okufuluma n'ekatale k'ensi yonna kubanga obusobozi babulina. Okusingira ddala nti bw'oba ng'osobola abantu basobola okutegeera product yo esobola okukompitinga bulungi nnyo ne international market kubanga bw'oba ng'omaintaininga quality n'abantu nga bagitegedde. Eri abakyala abalowooza nti mu ggwanga Uganda temuli mirimu, Nabukenya Florence alina amagezi g'abawadde ng'otandikira ku buyiiye. N'otakireka bulesi, bw'okirowoozaako n'okikola ate bw'okikola n'ogenda kye tuyita intellectual mind oba intellectual property nti tokireka bulesi awo wabula genda maaso okikole. Weba business gitandikewo ogende ogiregisteringe otandike okubaako naye ekyokola nga kisobola okujja mu bwavu.